Lero nyina gyenzizze naye nga njagala mukwano mbeko kyenkuvumbulira kyobadde tomanyi. Nyina kinjagala okukuleetera leero okirabe kibayita behind the scene. Nyina wenzizze wano nga nsooba. Waliwo abakulu abakwata firimu kati mbadde njagala mukwano okutunuzeeyo. Njagala leero olabe firimu z'Ekinnayuganda bazikwata batya era bakikola batya okuba nga bakufulumiza eyo firimu gy'olaba. So njagala otambule nange obeere ng'olaba abantu bakwata batya. So mukwano njagala tugende mpola mpola kubanga sagala tubaleekaanire then olabe bakwata batya Ekinnayuganda. Jangu nange mukwano mbeere nga nkulamuza. Shooting twogera mpola mpola tuleme kubanga tubaleekaanira tugenda ffenna tusoobe mpola mpola njagala olabe leero firimu y'Ekinnayuganda bagikwata batya. Jangu nange mbeere nga nkulaga. Okay, action. Is this about Zach? For God's sake, Jane. What is that supposed to do with my name? Stop pretending! Zach! But shooting wakati. Why would you just remember the last time? Olaba kimengeri gye bakikolamu mukwano. Kati njagala ojje nange mukwano tube nga tubuuza ku baana be bali mu kushootinga. Bakwata ki? Kasi ziri zitya? Jangu tubenga. Otufunange ntiddemu kyensanze wano naye nga mukwano tuli mu kushootinga Kinnayuganda. Mukwano nze nakusuubiza nti ogenda kuba olaba buli kimu mu film industry kubanga kyetwagala kubanga film industry ya Uganda tuba ate nga ffe tusinga mu nsi eno. So mukwano njagala tunyumyemu ne bano abali mu cast tulabe bakwata ki era kikase zaabwe lwaki bali mu mbeera eno yonna. Weewaawo mukwano tulina omukulu ate kyewuunyisa nti omukulu gwensanze y'omu ku ba producer y'omu ku ba director y'omu ku ba main actor ba film industry ya Uganda. Omukulu ono omulabye mu Bannayuganda ebyenjawulo nga bingi omuli firimu ez'enjawulo omuli firimu zesagaana kumenyako kubanga nyingi ate nga y'omu ku ba director ababa nga badirectinga firimu eyasinga okubanga nnungi gye bayita Mugaba era nga firimu ezimu ku zaafuna award. Si ye mulala y'omukulu Tone Kayanja. So njagala tube nga tunyumyamu naye katono nnyo atubuulire kikyali kubanga engeri yonna gy'alimu mu butuufu ne bwe mbanze mpulira nga sobola kizannya naye olw'okuba bano abasajja baavubuka katwogereko naye katono. Omukulu Tone Kayanja. Wanje nyawa. Mutuufu ntuuse wano ne ngamba n'ogamba bannange omukulu mukama wange yafunye obuzibu. Lwaki munsanze ku mulimu mbadde nkyakola mukama nga ajja kungoba. Bananga tusonyiwa tuuse wabwe baadde batugaanye oyingira naye munange tweyanze okuba nga bakamawo batukiriza. Omukulu Tone Kayanja njagala tunyumyemu katono nnyo nga tutonoma kuva mu kalakita nti gw'omu ku basajja ababadde nga baliwo batendese firimu mpitirivu wano. Firimu ezimu kuzifunye award wano eno nga zaabike ne firimu ez'enjawulo mpitirivu nnyo naye abantu bonna beebuuza omuvubuka omutono
omujiji omuto wanje anyaga nti ndi muto abantu bakyogera eyo nti bannange omuvubuka muto naye ng'alina amaanyi mangi ningezaako mu mpalola so munange nga bagamba nti omuvubuka omuto ono akikola kyokubanga adadakitiza ebintu ebiringa bino okusookera ddala nga tonnabakola firimu osooka kugwa mu laavu na lugero kiringa n'omuzanyi nga tonnabazanya firimu osooka kugwa mu laavu na lugero oba script bw'oba ogyagadde kitegeeza buli kimu kijja kwanguyira kati nze firimu gye nadirectinga nsooka kwagala lugero bwe luba terunkoledde luba luyinza okumpisa oba oludirectinga then ku paati ez'okuzanyira nazo nsooka kulaba character bwebanga I feel it is worth it then we can go on. So kyoyagala okugamba nti bwe bakuwanga ekintu ky'okuzannya nti osooka n'okirowoozaako noddamu ewaka n'osooka n'ogamba kino kitegeeza gwe ozannya kiri ky'oyagadde tosobola kikaka nti kati gwe zannya kino kyembadde ntegeeza nti si nti lugero lwonna oba osobola oluzannya waliwo nawe omuzannyi kyolaba nti kino nja kukisobola kino sijja kukola ki sijja kisobole waliwo script gyolaba nti eno nnungi erina kyegenda okunnyongerako newabawo nawe script gyolaba nga ate kuza buzima ki mabega kakati awo omugezi nkuba sama so ekitegeeza muli eri katono nnyo nti kati bwe bakuwanga kala kati nga mmwe abasajja abazanya firimu ez'enjawulo nti kati ekitegeeza jasinta bw'aba akwagala oba kale producer wange oba omuntu yenna bw'aba akwagala omuzanyire mu kafirimu ke nti naawe bw'otuulamu osooka mugamba nti kandabe ensooka musaba script naye nampitiramu script yeyo firimu bwe ndaba ng'eri ku kintu kyempulira kubanga nawe ogenda okunnoonya osobola okulaba nga firimu yennyini karakita agijjaamu nti Mr. Tony Kayanja asobola okuzanya yes naye ate era nange osobola ogindeetera neeba nga mpulira sigikola ki bw'oyinza olubeera eyo n'oloota ng'olaba ngisobola nojja gye ndi nga nze sigijja gikola kati ku bibiri ne tukkiriziganya era nengikola oba nengireka so kakati toyinza kukaka bw'otandika obyokukaka olwo byebeera abantu abafeirimu okutuula mu karakita naye bw'okola ekintu ky'owulira nga okyagadde naawe kiba kitegeeza script ogimarinze naye ekuwasizza mwenna mwewasiza mwekubya empeta ekirala Mr. Tony Kayanja naddala wano wenkusanze sikuyira omusaayi ngumye nti wano naddala wenkusanze mu mbeera eno gy'olimu muli kikuyisa kitya okuba ddala oli mu state bweti nti kikuyisa kitya ng'omuntu okuba ng'otuuka mu state ng'eyo kiringa bonaasanga abakola oluguudo nobagamba kibayisa kitya okuba nga muli mu mbeera nze guno gwe mulimu gwange kati olaba bakansibira wano ssaawa ng'emu omusayi gutandise okwetugga naye I'm not complaining kubanga kyenkola nkikola ki nkyagala ate so agamba producer oba nanyini fimu oba director nti tonsiba nti nze biki ebyo wano oba toze kuzannya lutaakomi oba oze kuzannya character gye baba bakoze eki gye bakuwadde kwati tandika kuwa amateeka ku seti ya muntu ekitegeera okay so ekitegeeza mukwano gwe omulungi ali eyakyatula kulula ne Urban Media tewakujukiza nti tewalabira okubanga osubscribing ate ng'olikinga mukwano kye yalinga tubeere nga tugenda mu maaso so kakati tukyalina omukulu Tony Kayanja katono nnyo kuba twagala baviira mu seeti bakyashutinga mukwano naye mbadde njagala tetusobola kugobya mbadde njagala tugambeyo akagambo katono nnyo bw'omuntu omwana ali eyo nga weegomba Tony Kayanja bulijjo ng'oyagala okuba ng'ozannyanga Tony Kayanja njagala owuliriza bulungi kuba ebigambo bino byagenda okugamba bigenda kuba nga birina kye bikwongerako naddala gwe you're inspired by him obenga at least obaako ky'omuyigirako so Mr. Tony Kayanja abaana bali eyo nkimanyi bakwegomba nze omu kugamba neŋŋanza nnyako ddi n'omukulu oyo naye muli njagala obeeko ky'ogamba omwana yenna okay okusookera ddala firimu olina kukulembeza ebintu bisatu ekisooka nze principles ezinnyambyeko okutambula esooka bagiyita passion eyokubiri determination eyokusatu persistence bw'oba nga toyagadde kintu tosobola kiremerako tosobola beera determined ku kyo ate bw'oba nga oli determined olina okubeera persistent abamu bajja ne bazanyo firimu emu bbiri yena okwegamba challenges ezijja ne zimukuba n'akola ki n'avaamu naye ekintu olina kiremerako abamu ne bajja nga banoonya ssente talent is not about money talent linnya lirina sooka okujja olina sooka kukola nnyo then bw'omala okukola ennyo kaakati n'oba worthy ekyo ky'oli kye babalamu ssente kye bayita face value kaakati gwe bw'otalemera ku kintu nga gw'ogamba nti okay bakusasulire ki kubanga firimu basasula face value yo kati gweyo oba tonakola face value what do you want them to pay for
okitegeera. So one is passion, ekyokubiri determination, ekyokusatu persistence. Oba tosobola lemerako gendako mu otunde ntokitugambe ekyo agriculture. N'abagriculture balemerako kuba ekijanja okisimba leero n'okirindamu emyezi 3 noddayo n'okikola ate noddayo n'okikungula nomala n'okuba n'okukuba ate n'olyoka ogenda ku katale. So you have to kulemerako ekyo kyokka. Ekirungi ekyo tukitegedde mukwano gabadde yeebuuza Mr. Tony Kayanja akikola ki okubanga atuuse awo mukwano okugamba akugambye ebigambo bibadde bisatu lemerako yagala kyokola ate obeere mugumiikiriza. Abaana bamumuvaayo n'ogamba nti njagala kuzanya firimu mu mwaka gumu mbeere nga nkola ki lindawo katono omaze emyaka emeka mu industry? Omwaka ogujja tugenda kukuza emyaka 13 wangi yamaani. Ndowooza mukwano okiwulira omusajja amazemu emyaka 13 ate ng'era akyalina ekirooto kyagobera ddala okubanga firimu eno alina waagituusa. Kimanyi omu ku basajja abavuddeyo nabo nga balwanira industry ya Uganda okubanga erina weetuuka. So mukwano okusaba naawe obeere mugumiikiriza naawe obeere nga weewaayo okubanga okola ekyo kyokka. Kugamba nti mukwano gwe wenna alina ekirooto nobanga si muzannyi wa firimu fe okulaba nga olemerako okubanga otuukiriza ekyo nga tukusiibula ssebo. Mbale nsaba obeeko engeri gy'otusiibulamu otugambeyo n'akagambo nga ffe abalulo Avenue Media. Okusookera ddala ngenda kuwebaza abawagizi bange bonna abampagidde kubanga omuwagizi yakufuula kikyolye ofulumya akafiimu n'aganzi gyalaba kaluta akome Tony Kayanja okitegeera. So kati abo abantu bonna be batuzimbisa okitegeera. So abo bonnyini nsobola njagala kubatumirako team Dubai, team Abu Dhabi, team South Africa, zonna zi LTK teams in diaspora n'abewaka mwennyini mbatumiddeko abalaba ebina Uganda. Then kati Rural Media namwe mwebale nnyo okuba kino kye mukola kizaamu amaanyi kubanga abantu awo eyo bamalina okwebuuza bayinza okwebuuza naye oyo soloteepu wa ddala oba wa kamera n'omubuuza ekintu kino kya ddala era bamunywezezza mulaga akayondo leeta akayondo nze bw'onsiba bw'oti n'akubuuza ako kayondo kaddala oba so mukwano akayondo okalaba anti ne bagambye nze tuli ku location tulabe firimu zino ddala mugamba nnyo nti abantu bano batufera baeditinga ebintu bino akayondo kaakano osanze omusajja bali mu kukomerera wano bamukubaakuba mukwano bino ebintu bya ddala. So kakati mwe okubanga media nge muvaayo ne mu promotinga Uganda movie industry nakyo kiba kyankizo nnyo kubanga muba musobola okulaga omuntu kikyabadde tamanyi ku film ate ne mwongera n'okupromotinga ekina Uganda kubanga abantu emabega kubadde tebalaba bina Uganda naye media nze kyembasaba mwenna ba media mwongere okunoonya oba okufaayo ku film industry ya Uganda kubanga nayo essaawa zino etandise. Ekituufu kiri nti nze nkuze ne industry buli lunaku ndabawo change naye ng'ate abasinza ogifuula okubeera a big change be bannayuganda basazeewo okuwagira ebyabwe. So I would say by Uganda build Uganda. So togenda mu byabazungu nange nsobeera ani Rembo wa Uganda osobola okubeera Smith okitegeera naye lwakuba abannayuganda batebawagidde kintu kyabwe tolina bw'ofuuka ekyo ne music nabo basooka kuwagira bannayuganda then ne balyoka balaba nti bakamiliyoni balina amakulu baani balina amakulu nakati nze kyembakubiriza kimu ffe twakatandika nze wadde emyaka 13 gye maze mu industry mpulira sinnatuuka wenkola ki wenjagala weba acting sinnatandika pozi nga ndabyewo wano ka Hollywood production maneno katulinde fire ate no movie nayo mbasaba mugirinde tujja kubaira nga tubagamba nti movie gye twaba nga tugenda ku set mukwano efulumye era subira omukulu mune tojja kuŋŋaana kuŋŋambako asisobola ate munnaye firimu zammwe tuzizanyira muloza tuzezanyira pozi nekyanja kuyongera okwebaza director wange oba producer yasobodde okunscoutinga n'alaba nga firimu ezasobola ogizanya that's so good plus micro working with so nice namwe mwenna n'abalabi bonna ne bonna bwenkoze nabo I love you so much iyo man katono kyogamba director oyina ne manager wafuna manager ng'ovudde ku management yange nze already nina management yange nina manager nina PR nina publicist ne kakati nebaza director wino project nalaba nti omukulu Tony Kayanja yasobolawo director wa Mugaba omanyiza abantu mbagamba nnyo omuntu bamwogerako ku title nti ono ye director wa Mugaba filimu eyasinga muno ku nsi yonna bw'ogyogerako gamba samusajja oyo akwenda filimu nnyingi zikifeesi zabike kaliji ziraba muzaale Chicago Bastards abayayawo baziraba mwana bataba byagalira ddala ate bannange mwebale kubanga mulaba ebina Uganda kabi naye naawe okoze kiri n'okuzirya mu karakita
nsonyiwa mbadde nsaba maziga amakomeresebo jangu okuba ennyondo ze sikulinaako buzibu mukama wange naye mbadde nsaba katono mbadde sebambuuze kuwona kuba ennyondo naye munange sebo kankubuuzeeko katono nentunulaye kati ndowooza olaba musajja nanogga bulungi kalangi naye ate muleke tovumirira abaddugavu kyogamba munno kakkala nako kyogamba omweru tasobola kuzanya ng'omutujju kiba tekivaayo naawe okiraba bulungi omweru fesi ebeerabika mangu ebeerabika mangu ate oba zima za kisenjeru mwaba alina ettima teziraga bulungi so mukwano omukulu ono tubadde bwatu ekalakitayiso era kafirimu eno bagiyita bati bagiyita confess mu luganda kyekyo gyayo amazima yogera ekituufu kwe kubatunya bano basobole okuba nga bavaamu amazima okay kati tugenda kwaffe tugirinda katale katono nnyo kandabe ku mukyalo ono kitegeeza mwe mwabbye babiri oli otya mukwano anti batugamba abakozi b'amawulire abanoonya amawulire mbu omuntu omusanga ali ku accident n'omugamba owulira otya gwani nze Sophia Nalukenge naye ng'akozesa Sophie Soni mu firimu no like social media okay Sophie Soni so oli mufumbo oba gwe bakusibye naye nga mbunno ki omulabi walula Urban Media mukwano mukyalo omulabi owulira mbeera ki muno kikutwalira budde kyokubanga kufiringa ekintu nga ki omuntu yenna omuzanyi tekikutwalira budde bungi kasi otegera script nomanya nti character ye ina kubeera bweti nokifiringa n'otandika okizanya noyingira mu muntu eyo gyenobeeramu tobeerakawo n'okambuwalira director wa producer n'omugaa naye nze binnuma nnyo mpulira bintamye nze mpulira nze nyinza obivaamu ebintu nga bino awo kyokola oba tokyagala oba toli muzadde so baako kyokubiriza omwana oyagala okuzanya nze kyenyinza obagamba nti babeere bagumiikiriza koza okuzanya kwetaaga patience nekyokulaba tebajja mu industry nga baagala ssente abasinga bajja mu industry nga baagala ssente kyogamba mu industry oba oyagala kuzanya firimu tosuubirayo yadde 10 kati si kyengambe ntosuubira yadde 10 but you have to be patient ssente zijja maaso eyo naye toyinza kujja nti oze kola first project nebyokola tobitegeera ate kati gwe engeri gy'ozanye n'omukulu kitegeeza mwate kale so kakati mukwano omulungi tubuuza ku buli omu naye nga omukulu ono kanzirewo katono nga tumusiibula tetumunyonyose tujja kubanga tumunoonya tumufune tumubuuze kuba tetulina kumanya oba mufumbo oba biki oba anoonya oba simanyi byonna ebyo byobadde obuuza kyemmanyi okyalina bibuuzo bingi ku Mr. Tony Kayanja tugenda munoonyako kuba kati tumusanze mu production naye tujja kuba tukumukunoonyeza ate abeere ng'atubuulira kamu ku kamu ngenda mukubuuliza ebibuuzo so mukwano alina ekibuuzo kuye genda ngo inboxing soko oteekeyo ka inbox ngana mu inbox yange obeere ng'otuweereza ku Urban Media ekibuuzo kyonna kyogala tumubuuze tujja mukuddiza naye nsaba kaseera kano atusiibuleko tumuviire bambi abeere ng'akola ki ng'akola emirimu okay thank you very much nja kwongera okubeebaza okubanga muvuddeyo ku Yamba Productions West ne mu taking behind the scenes and all that stuff abantu bajja kwongera okuntegeera but not now kuba nkyakola ebyo byobufumbo ndooza nja kutwala ggwe then ebisigadde ebyo tujja kwogera naye kakati badde nsaba bagira bandeka tujja kuddamu any other time weewaawo omulungi walula Urban Media ngamba nti tewerabira okubanga osubscribinga likinga ate otufollowing mukwano nze nakusuubiza okubanga nkutuusaako byonna biri mu film industry mu kyalo ne mu kibuga ate ne mu industry ya Uganda yonna mukwano ngenda kubanga mbikuweereza nsigadde nze ekatono nnyo banaye producer bambi nkwebaza nnyo omusajja ali ku kamera DOP nowabu mu mikwano mwebale kuba banange nga mutukiriza ne mutuwayo akadde tweyanzege mukwano nsigadde nze Jacinta Love omuweerezaawo nga bulijjo gamba nti tovaako lindirira nembye nkuddizaako ebirala umubiri guli Lutakome Tony Kayanja the highest budget gangster mbagala nnyo mwana mwongera subscribinga eri Urban
migration. Lulu and Urban Media. Mwana Chakavi Nyumbagala nnyo. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Weewaawo nno mukwano tutunula kuva mu kifo ffe tutaba fefeta nagamba tugenda kuba tukutusaako buli kimu so mukwano nsanze omukulu ande omusajja ali emabega w'ekifaananyi ekirungi nga Jakani Jini firimu eyo gyemmanyi mukyagiraba kuba katale kweri ate ennungi mukwano ng'abantu batonaba kugiraba ginoonyi Jakani Jini so omusajja ono yabanga agikukwatira ye DOP abadde ng'akwata firimu gye tuzeemu so bambi tubuuzeeko DOP balamusiza mwenna abalaba Lulu and Urban Media amanya twagaba Andrew ndi musajja director era nga firimu omukyalo gyagambye beta Jakani Jini zena directinga era nga ate ndi musajja DOP mukwata video mukwasi w'ekifaananyi oba mukwasi w'ekifaananyi kyonna ate ekirala nga ndi editor so taito ng'olina nnyingi okikola otya okubanga ebintu byonna obikwasaganya research munnange n'okwagala ekintu kino naye lindawo katono nnyo abasajja batugamba abasajja abakwata ebifaananyi bano nti tosobola kubanga bw'okwata okikola otya bw'okuba ddala tunnyonnyolemu katono okwata otya bw'odirectinga kategeeza firimu eno gwe director gwe DOP ate nga nze ngenda okwayita nakigezaako ku firimu 3 kati mbagiyita omusambu atika nabagiyita my ex girlfriend Jakani Jini kati negina kwa yakuna ate nga nekigesa ate nekisukka kubanga wenakasisa nti kisusse nasobola okudirectinga efirimu Jakani Jini netuwangula best drama African in Canada wanje twa nominated best director best film and then netubeera nga ne my ex nasobola okuwangula best edit owomanyi film yaita Devil's Chest nze editor yakola post aga masasi biki era nasobola okuwangula award eyo so nze nkola ebintu si bingi naye nga byenkozeeko ati sibitambudde kuba kati efirimu gyenjogera ku my ex nawangulayo Sweden ka award era best edit ate era firimu eyo nenfuna chance ne banyamba olw'okuba nti bagyagala ne bagamba leka naffe tugifulumizeeko ene Sweden era right now mu library ngene Sweden gyeri naye munaye mpaka sente director kubanga za award zibaamu akasente kayi bambi kale omulungi tukyanyumyako ne DOP naye ng'alina ne crew ye kubanga tosobola kuba DOP naye nga tosobola ng'okwata boom bw'okwata sound bw'okola biki alina amuyambako naye nga nkugamba osobola naawe okukola buli kimu osobola okuba ng'odirectinga ng'okubanga ekifaananyi buli bwokenyini bw'okyekwatira kikuyambako okukola ki okubanga oeditinga saabadde abuusabuusa omukulu akugambye ate nga award ze kyemmanyi okyazifuna kuba ate neeno yennyini bannange lindako gwe yennyini gwe yewandiikira kale nze nkozesa abawandiisi ab'enjawulo okuleka firimu gye nawandiika baali bagiyita omusambu atika ne my ex girlfriend naye endala mbadde nfuna abawandiisi era nino project nafunye omuwandiisi era nga wali ku set era y'omukugu omusajja gw'osanze ng'akuba omusajja munne oliyo mukifeesi naye firimu eno kyenjirabyeko nkoseza abawandiisi bangi naye firimu eno yankizo kyoba olaba nange ntaddemu nnyo amaanyi era ngenda kuteekamu amaanyi esobole okuwangula awards endala nesinga kuziziwangudde katugirinde kuwala naffe tugirumbye ku seeti kwennyini banaye gye bali wala nno mukyalo eno gye tuzze naye olaba tuzze ne tutambula ne tuginoonya kitegeeza firimu yo yattabu nnyo ate ne byensanze byamaanyi katubuuzeeku ku musajja ayimirira n'akwata obuntu obuwanvu n'akola ati obuzindaalo oli otya gwani nze bampita Loshoro Isaiah oli mufumbo wanje nonoonya sinoonya kati olabye otya kale tetugenda yegobye mangu ukikola otya kino ekintu wasoma kisome oba ebiseera ebisinga okusomerera ekintu kirungi naye ate ze ŋŋamba okuyigira ddala ng'okikutteko kisingako ate ekitegeeza gwe wakyegomba n'omala n'okikwata n'ogamba kati ate negenda nenjigira ddala tegeera nabeerako ku seeti ate negenda nenjigira ddala indasitule ogimazeemu ebbanga ki myaka mitono ngenda mu myaka ng'etaano egyo mitono kati nyinza okugamba nti mu myaka etaano ntandika butandisi kituufu kubanga okyalina mu maaso gyolaba so kati kikutwalira budde ky'okusetinga ebintu nga binono sawundi ate ne bumaiki byona sawundi kikutwalira budde ki obudde bwe bumala nga basetinga seeti nange mba maze okwesetinga ng'otaddeyo ebintu
Bako kyogamba omulabi walulani abani media yagala omwana yegoma ati nange njagala kukwata sound yakikola atyo okubanga yakulira sound abantu abajja nti ku sound kwaliko gundi ku sound kwaliko gundi sound nabeera omulungi mbako kyomunyonyola omwana wabula ekisingira ddala sigenda kwawukanako ne bannange ekisingira ddala okuba ekirungi olina okubeera ng'oli muntu omugumiikiriza mu kino ekintu bw'ogamba nti nze njagala yingira nfunirewo noonya abalala wabula mbazaamu amaanyi abali ebweru eyo nti bw'oba ng'oli muntu ali determined ng'ate ng'ekintu okyagala njogera ku saidi ya firimu jangu obeere naffe naye ng'ekintu okimanyi ate nga tujja kukuyigiriza betegefu okubanga bakuyigiriza tweyanziza sebo omusajja akulira sound so omulabye face ye era oba owulira nga sound akunyumira omusajja ono ogenda bomunoonyaako nze nkoonako omusajja ono nembanga mukutuusaako bulungi nnyo nobeera nga ofuna sound omulungi era ne DOP wali bwobanga omunoonya mpereza ka message mu inbox kuland Urban Media mukwano obeere nga ofuna DOP omusajja ow'amaanyi katono nnyo njagala okubanga mmaliriza omusajja ono naye abeeko kyatugamba katono nnyo DOP ekibiina kino bakiyita kati Company wajita Lap Films. Lap Films? Enya. Esangibwa. Sa tuna office ziri Makindye naye nga bya kantine wemanyi kati. Twali twagalawo kati ninyo kati okusanga Busega. Obasa ngeri ya karanje. Ya Busega lansonga kati eri bakyatugira muko naye nga office afe entuufu ziri Makindye. Kati omuntu ayagala okuzanyirako mu rap film waliwo atusesana ne mutsenyu omuntu ayagala okuzanyirako mu rap films akola ati rap films twali tulina abazanyi naye nga kye tukola olw'okuba nti twagala projects ennungi kye tukola nti tulaba nti gundi mulungi kati nga walaba Kayanja Sophie Swaga Isaiah tugenda bwe ntukubye esintu tugamba nti manyi Swaga tukwetaaga ku set yaffe ogenda kola sendemeka nti gundi Sophie ogenda otegeera ffe tusasula ate tusasula kyetukola tunoonya abazanyi bwe twaba balungi okusinziira ku ngeri ze twatuleese ne mubafunirayo ku kantu kyokola batasobola okugenda okuyimuka lumu netukola firimu abaana atukola tusinga bamanyi Ghetto Kids ebyatajja kanjini bati bazanyangako naye olwokuba producer waayo firimu yalaba nga I can do it nampita nga Lap Films nengenda nenkituulamu nenjikola firimu nesobola okugenda gyegenze firimu eyo abadde balinnya ennyonyi Nyonyi kweri Kenya Airways, India Airways ne Rwanda kweri ebaddeko nga kantine natuuka nakati contract ekyali olwakuba nti ebyenyonyi byali bikotanye muninga kweri tumiza bano organize bakoze naye okusanga firimu kunyonyi kizibu kitegeeza firimu eyo bali nkizo y'amaanyi so omulungi gwe wenna omulabe DOP bw'oba omwetaaze Mr. Andrew wali nnyo okubanga akukwatira ekifaananyi ekirungi nga directinga muviyo ennungi banange mundeke twerekereza abakulu bano bazannye tuleke abakulu bano bakoleki babeere nga ate bagenda mu maaso baleme kuva mu kalakita kuba mpulira yange nyogero ndi bannange migondi ennuma miguwaje ennuma mpulira ye atula bannange kambasiibule mikwano tujja kuddamu ate nkusuubiza nti tovaako mukwano subscribing asigadde nze Jacinta Love nga bulijjo mukwano kugamba nti tovaako weraba